Alright, it's Prejan Media TV wano wenyini nyini amawulire oba ogasanga bala tebanaba kugafuna era wano wenyini nyini wosookera okubanga otegerera biki ebifa mu ggwanga Uganda. Kakati bina twabirabye nga musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza amaze okubanga akyala ewabe wabalema ne makule yatuteyo ebintu biyitirivu omuli ensawo z'omunnyo emuli kretiza soda 40 crates mwabaddemu ebintu bingi nnyo ebisambi by'ennyama 6 byagendeddewo ddala nga bw'okiwulira kwegamba amasanyu gabadde wali ebyokulya bannamawulire babadde wali nga bayitirivu nnyo ddala. Kakati bina twabitegedde okubanga Dr. Hamza Ssebunya yakyadde. Kakati Muzata n'asooka kunkumula mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Musuuza ngamba Eddie Kenzo n'amukunkumula mu maaso ga muwala we n'asooka amuvuma kati nno omusaba mukulu Eddie Kenzo ya musajja atu yazzeemu na replying asheka Muzata ku bigambo byayogedde. Yamugambye nti nno nze ondabira wano eno naye siri semyokozo senga nyange bambi abaddewo nandibadde osanga siri semyokozo. Sheka Muzata muganda wange obuki obubaka mbufunye naate tewandibadde ggwe alla ajja kulamula mu kaseera kali eri nga Eddie Kenzo omusajja tukiragira ddala ali mu kunyola tewandibadde ggwe mu maaso ga muwala wange ya rabbina musajja tuyawulidde ng'ekintu kimulumidde ddala nga bw'okiwulira mu maaso ga muwala wo akasajja ne kasuka kamujerega ne kasuka kamuvuma kwegamba obubaka Muzata tubwato yabuzzeemu ku mukutu gwe ogwa Facebook nagamba Sheka Muzata obubaka bombu funye bulungi nnyo ssebo naye munnange sandibadde sibyokozo naye munnange ekifaananyi kyondabiramu era kyolina okundabiramu lwa nsonga nyange etaliiwo nyange yanvaako musajja atuya express nze ennaku yeyo nyena ku mutima ng'asooka agiraga abantu be bonna abayitibwa tiimu Edrisa Musuuza oba tiimu Big Talent ne bambi ennaku yonna ebyo byonna byapeninga mu bulamu. Tubebaza nnyo mwena nga mukubira ku Prejan Media TV amawulire mangi gakyajja ate saagala oveewo njagala obeere nga osubscribinga gwe abali tannaba n'okulayikinga webale nnyo webalire ddala.